On a Bunyimbo waffe Ayo bakuba amasasi ondaba eno mundu gwe bujingo ate mundu ereeta akasooka akaliwo akawansi ni mutujulogera nange nyinza okutanga okyayogera nze bujingo kati nkolendi bakuba omusajja amasasi negaita mundabirwamu kuba negatta omukadde w'ekkanisa naafa kundabirwamu nekutajja bituli ekyo kyamagero kubulidde ekyo kyaki kukigaina amanya genjawulo taata yonna gyoli gyamufaaniriza abagenyi mwoyo mukulu taata mbadde ngenzeeko eno nkuwulira gye walima akamwanyiko ye emwanyi tozirimira ddala wano eruddu dadi ekyammanga mutubeeranga bootera obbikola dadi ngenza okuwulira nga kirabika olusalasala eri wansi gye lusemba olusalusalo wansi gye lusemba ate olwokuba bayiseeyo abasuma tulabika tulinayo ababbi mpulira embeera etali ya bulijjo owulira embeera nga tesi ya nagamba bulijjo dadi akoze atya gezezaako dadi ku nnambayo dadi nga teriiko otyo dadi konze kangende ntuuke mpaka wansi ddala kamwanyi we neekengedde dadi genza tuuka kamwanyi buli wotuuka wansi ku kamwanya dadi ekindaze nti ndi wansi you feel something there n'omuntu abaddeyo abadde wansi abaddeyo wansi wansi ddala you find something which is short done neŋŋamba musambe musime musike oba musokoole kati bw'otuuseeyo dadi ngenza okulaba alabika ajja kuba muntu mulungi omuntu nga mulungi dadi alinamu engeri yakamwenyamwenyamu tanaba kumera birevu oba yabimera dda birevu birabika byadda munda ebirevu byamudda munda that short man nosanga nga ebirevu bimuli munda amukusiigira ekifaananyi wa picture and culture picture ekifaananyi ekirabikako mubuganda ekyo kyobadde ogamba kyebadde ŋŋamba dadi sigampulire dadi wemusiiga ekifaananyi wewaddeya dadi musajja mulungi anyirira agyewulira ng'enjogera enki microphone ensimbi telegampulire dadi alina omutwe munene muko gwamwamba omutwe gwamwamba okuboogerako wamaanyi emitwe emikulu mumawulire emitwe emikulu mumawulire eyo dadi kubanga mwamba tezimbibwa bwavu alabika naye alinamu ku ssente dadi ekooti ye erabika kyali kikubiro kyange nekifiika ku kyalaani ne bamutungera naye ne bamutwatiika nkuwulira dadi ekooti olubuto lugisinza amaanyi ayinza okubeeramu ku lubuto alina olubuto nga lumukedde emyaka emito buuka dadi n'ekirala era n'abatuuzi bamukolera ettima kanzu ne bagitema yakula covid kati akabaliga kajja that was covid yamukuza n'akula bwatyo dadi musajja mulungi sina kyengenda mwogerako mulungi abakazi bajja mulwanira wano dadi musajja ayayaana awulira ayagala kwogerako naawe owamangu bwebanga tuli wano nga tulya tulina abagenyi abazze wano mwega mukakasa twaniriza abagenyi mukubeegalo n'akalulu akaniriza abagenyi enkawulire nga kamaanyi bwemubanga mukakubye nga kamaanyi want to welcome our visitors here abo nno bwe baba nga batuuse muluzunguzungirayo katono zungireko katono eyazza nga abitegera ate mu Zimbabwe kakati ye mukulu atubanga tulina abagenyi be tulina wano olwaleero bakwasa kamwe bagezeeko okutuwulira kiki ekibaleese dadi kanga mukwasi omusoga kayita akadogooli taata naye akusiinyeeko kampulira ebigambo bye